Gera bino abadde mu kibangirizi kya St Peter's Square ng'eno gy'asinzidde n'ategeeza nti Russia etaddewo omugga gw'amaziga n'omusaayi mu Ukraine saako okutta, okwonoona n'okuteekawo ennyiike mu bannansi ba Ukraine abatalina musango era bassaalumanya ne bannaalumanya. Wabula wadde nga bino byogeddwa, ye Pulezidenti wa Russia Vladimir Putin ategeezezza nti si wakuyimiriza kukuba Ukraine singa Ukraine tekomya kulwana naye saako okulabula amawanga obuteetantala kugezaako okukuba nnyonyi za Russia wadde n'emu kubanga singa bakikola ebinaabatuukako tebajja kubyagala. Bino ebijjidde nga Russia ekubye ekibuga ky'e Mariupol saako okuyiwayo amagye gaayo ekividdeko abantu okufuna okutaataaganyizibwa mu kuva mu kibuga ekyo. Ekitongole ki Red Cross mu ggwanga eryo kitegeezezza nti embeera mu kibuga ekyo ekyali nzibu ddala ng'abantu bangi bataataaganyiziddwa so nga n'abawerako batubidde mu mbeera y'obutaba n'amazzi, emmere wadde amasannyalaze, wabula nga beetegefu okutwala abantu abanaaba baagala okugenda singa wanaabaawo engeri yonna ey'okubaggyayo nga tebafunye buzibu. Yavunaanyizibwa ku banoonyi b'obuddamu mu kibiina ky'amawanga amagatte Filippo Grandi ategeeza nti kyekiseera olutalo luno lukomezebwe olw'omuwendo gw'abanoonyi b'obuddamu ogususse obungi ng'ekyandisinzeeko kwe kukomya okulwanagana abantu balekerawo okudduka n'abaavaayo badde mu ggwanga lyabwe. Mu kiseera kino omuwendo gw'abantu abaakadduka olutalo luno kati guli ku bantu akakadde kamu n'ekitundu era ng'abanoonyereza bagamba nti gwe muwendo gw'abantu omungi ogukyasinze okudduka olutalo mu Bulaaya okuva Ssematalo ow'okubiri lwe yaggwa. Yo mu Russia abantu 64 kati be baakakwatibwa olw'okwekalakaasa nga bawakanya olutalo luno n'omukulembeze waabwe. Kyokka ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization nakyo kiraze obwennyamivu olw'obulumbaganyi buno obutataliza amasomero n'amalwaliro era ne kitegeeza nti singa embeera esigala bweti kigenda kutaataaganya obujjanjabi bw'abantu ate ng'omuwendo gw'aba byetaaga gweyongera buli lukya olw'olutalo olugenda mu maaso. Wabula mu kulwanagana kuno Ukraine egamba nti eggye lyayo likyali linywevu ng'okusinziira ku kunoonyereza Russia yakafiirwa bannamagye 1,100 wadde nga Ukraine be yakafiirwa tebaboogedde. Embeera eno ewaliriza eggwanga lya Poland okutuula ne America bateese ku ngeri y'okuyamba Ukraine naddala nga basindikayo ennyonyi ennwanyi wadde nga tekinnasalibwawo. Gavumenti ya Ukraine naye etegeeza nti Russia eyagala kuwamba bbibiro ly'amasannyalaze mu ggwanga eryo mu kibuga Kyiv era nga bino bijjidde mu kiseera nga yamaze okuwamba ebifo awakolebwa ebintu ebikozesa amaanyi ga nukiriya mu ggwanga eryo omuli n'ekisinga obunene mu Bulaaya ekya Zaporizhia. Yo Canada naye esabye bannansi baayo abakyatubidde mu Ukraine okusala amagezi okuvaayo nga beeyambisa ennyonyi ezisaabaza abantu eziriwo kubanga embeera yandi eyongera okusajjuka ate ekiyinza n'okubeerera ab'obuyinza ekizibu okubaggyayo naddala mu kiseera kino nga Russia eteereddwako envumbo ez'amaanyi. We tukoledde eggulire lino ng'abantu bazzeemu okudduka n'ebitongole eby'enjawulo okubanga bibaggyayo naddala mu kibuga Mariupol oluvannyuma lw'emmundu okusiriikiriramu era nga bangi buli omu afuba kulaba nga yeetegula ekibabu.